seba bali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obutebisa mu mbeera nga yebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga era mukubire ku mungalo kuba nkola ya busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera binza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakuba nti zira nguudo kyokka ndikulira bano ababaka nga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudoosanga bintu busogere ng'edoosa budoose tuzira nguudo tuzira malwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webagaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nalebanita amongo toyirabuka endikukuvumbamu kazooyawumula ekyo nenze nkyogere kuba kizibu nnyo okusomesa omwana n'omuyisa mu law school n'omutwala professional training n'avaamu n'abeera ow'omugaso. My president can attest to train a lawyer, turn that lawyer into an attorney, dependable, reliable and serious. It's not easy. Banamateeka bangi gye bali eyo naye nabo nga beebuuza kye baasoma tebakizuulanga. So you lose rather than at a young age. It's a huge loss. Not just the family. It's a personal loss. Loss eba ya family yona yona. But the nation has lost. Eiwanga lino lifiirirwa kinene ilo. Gwanga lifiiriddwa omwana waali omuto Katonda gwe yawa amagezi. Naye Katonda yalamula n'asalawo nti nange ono mukola ki? Mwetaaga. Ebyo tonatona tubidde. So ndi wano okubasaasira nga family, nga ugweri, nga community for the loss. Mikwano gyange baganda bange aba NUP, I'm learning today. It's never just shows to me that it was one of us, that he was very calm.